egy'okukyala abalabika akyalanga nze anti mu kwanjula n'embaga ngenda kubeera nti abantu bakyasinga kwewuunya abanene basombodde bamemba ba palamenti bona bamaze abantu bennyini bajje nga basiba ebbona bamanye kye bayita empeta mu nnono ngenda kubayita nga nsiba ebbona nkola mbale kadaali mulabe olubugo lunyuma mu kadaali mulabe bamweyana ayiteko kujjoba nga ndi mukidaali banabikkirizayo wabwe wa madiina bwe twabaddeyo gwe walabyeko agoba akatamu kago walabye bamweyana bwe yazze tewabaddeyo ensasageri nti waliwo eyagala nti nze ni mutabuli nti ennono twagala kumalamu bannayuganda ebintu bye balowooza nti babimanyi nga tebabimanyi ennono tekontana na ddiini obuwangwa n'ennono tebukontana na ddiini kyova olaba omuwarabu akkiririza muhammadi agoberera ba ibulayimu ba yakobo ba isaaka baani ba isa olw'ensonga nti bajjajjaabe era agoberera ennono ye kati ffe abali eno bazzukulu bamadaraka bazzukulu babanyamayaalo bazzukulu gundi kisiri kikadde jjajjaffe walusimbi ebakka tubeerabira ne tulowooza mbu tuli bazzukulu ba ibulayimu isaaka na yakobo kumbe bali bawarabu ne bayudaaya kati tulina okulaga abantu nti amazima ennono kuba kunonooza ebyo obuvo n'obuddo bw'abajjajjaabo ebyakolebwanga mu kika okumanyigananga okwabangawo kyova olaba ennaku zino abaana beezaddemu olw'ensonga mwamalawo ennono olw'okuba mugoberera eddiini kampuni ezitukwasisa empisa tutye katonda naye eddiini si katonda kyokka ate muhammadi ne yesu baali balya mmere abatandikawo ebisinde bino betugoberera naye ate gino emisambwa gye twogerako omuzungu gyayita angel omuwarabu gyayita malayika kyetuyita emisambwa be batume ba katonda bayibuli beeyogerako mu lubereberye nti yesu katonda bwe yatonda ensi mu nnaku 7 n'emunyumira yakola statement n'agamba tukole omuntu mu kifaananyi kye so bw'obeera omu ogamba kankole nga katonda naye yagamba tukole kitegeeza yalina abatume kabineti gy'akola nayo beba abaayana ne bajja ku nsi ne bagwa ku musozi tibowalusi bakka bulamu ttanda bamuyana katereke bwe batyo nga abiseera bisinga abantu abamu bw'amala okukyala abaalaba nga akivuddeko naye ate gwe tulanga pressure kwokikolera obadde n'obwetegefu okumala ebbanga eryo lyonna kati okubuuza konkome mayiwa olw'ensonga nti ze bwe nali njagala madiini omukazi oyo simusanze mu bbaala ng'abalala be balowooza nagera okuyingira ewa Vincent Segawa ndi mu kusitula byuma nendaba akaana nga kato naye nga kalina baaba waako bwe katambula nga kalina baaba waako katambula naye munda oninga ono omwana omuto ayina empisa bweziti omwana muto ayina enkulaakulana ndaba sente azikwata bulungi kwegamba ne kankwasa ekisa neŋŋamba nze bamweyana bwe mbanga ddala bajajja mundi ku mutwe buli kya nenkafuna mbufunze gwokeekuliza nakakuba amanda ne kalema neŋŋenda neŋŋana kale buli kyolwo nentoba paaka mu revive ne tubulaŋŋana naye katonda nga yategeka ekitunga kikyo bakazuganye bakazuganya naye era nzi lwali awo bayiti mbali awo nga bannange nduganga wuuno ku kivulu kansanze bintu bizibwako teneŋŋamba nkufuna ngaalabika ng'omwana omutaata emyaka gyogereramu mingi anti sisita we yamuleeta mu bidonga muto atambula kati ebbanga limumaze okugenda okukuba hiiti awo ya bintu bizibu kaba kakozeezo kaba kavuddevuddemu kati ate awo ne kambulako enzoganya nenfukasita nga naye gwenjagala mumanyi wadde abalala munneefatse era mundyako ezange naye gwenjagala mukola ki omutegeera anti nze bwensalawo okukola kintu okulemererwa nnyo noona eŋŋombo yoludde nayo kyova olaba nafayita mpaka nga mufunye naye kati tuli mu myaka gibadde ng'etaano emitongole kubanga katooto bannange ogabuyana kali myaka giigyo etaano kati emyaka egyo mwina mwana neŋŋamba tekati omuyiseemu mbwati community kazaala mwenda agera kuzaala waliwo wabadde oli mu mikolo ne wabawo amawulire agabadde gatalimu okulaga obutali mu matimu waliwo omukulu abiyita mubiru smart ono yeeyita taata w'omudongo yatoba naawe nga teri yadde akumanyi nga nawe bwogambye nti yeeyita
fwe tumanyi fwe bwatugamba era agamba taatawo mu guno omulimu gwokola mwakkanya naye ove ku nnyimba z'ebyobufuzi oba ezogera ku pulezidenti n'abantu baba mwetolodde akolamu NRM kubanga waliwo abanaku okwegenda nti nze Kasibande nga tolina muguwa waka ontegedde bulungi kiddamu waliwo kye bayita omunaku okwegenda nti nze Kasibande nga tolina muguwa waka nze ndi mutabani wa Kaaluna Musaaza agalamidde wano Kyamabaale mu Buddu ndi mutabani wa Pastor Yiga mu music industry kubanga bonna we nasitulanga ebyuma mu biru yabeeranga bawalukaga bakubira ebidongo abalaba fenna nabeera mu upcoming ewayiga nga bandaba naye nze Yiga okunkwata n'agamba nti Nduggoona ali mu talent nayita mu struggle nene n'entulugunyizibwanga ne phone tebanzikiriza gikwatako naye nga baali mikwano gye wabula bwe nafulumya olulimba ebintu bizibu ebyo byonna bye nazannyanga ku Bad Valley nze Yiga okunjagala nayita mu katemba kuba kuva dda nga nzannyanga muzeeyi nakulabako nenkyewunya nesikiriza ne ABS TV we yatandika nakulabako ku stage ne mbagamba nti ne baŋŋaayo ne mpaka na tubadde kakati yalaba Yiga yalaba talenti yange n'emusukkako wadde abalwana baali bangi yalaba nga tasobola kukotogera kitone kyange kuba yali musajja ayagaliza ate amanyi music ne katemba nga naye bye yayitamu Yiga ye kitange mu music ye kitange taata wange gwe nkuze simanyi ne mama wange gwe sirabangako Yiga yabagatta bwati n'afuuka taata maama kuba yanfudde kyemulaba bano abaawuzanga bwe kataligirya nga tasobola kukuwadde olwataano kati ate be bawuza twamusabira otegedde bulungi naye tetubanenya kuba essaala zaabwe bweziba nga zaaliyo zaakola kati mubiri bwabagamba nti kitange mu studio ye yasooka okkuba oluyimba bintu bizibu naye yalukubirawa nze naluyiiya ku makya Yiga n'alwagala naŋŋamba buzibu olumazi Yiga ye wapafomingayo batakumanyi era yali yalitakwadde n'amaaso naye mubiru smart yakwagaza baleke kumanyiira bantu omanyi Uganda eno buli afunako akanyiriri sebata yagamba nti kugamba bannayuganda tulinga basumba buli afuna akanyiriri mu bayibuli keyesibako n'akola ekyaki naye tekitegeeza nti amanyi bayibuli kati nze nfuusa ekiddukiro ky'aboonoonyi buli omu awuza nayamba ndugga okitegedde bulungi mubiru mubuuze yali akubye oluyimba olw'obwerere nga tasasuddwa nga ne mu studio ogenda okuba bintu bizibu twamugjawo ne tumutwala mu dream n'alukubirayo era n'asasulwa n'omugugu yakulukubira mu dream n'asasulwa mubuuze ku zino ze yali akubidde ewuwe ku smart studio zabwereere bannange omuntu bw'oba onoonya amawulire leka gakolera ku banno kuba nze nabiwulidde ne binnuma era sandi byogedde nga tonoonyeza era muweereza ne voice ku simu nzirina oleta naziramu ne mugamba omubiru kikomye leero sigwe taata wange toddamu kuwalampanga njuki nze ndi njuki ndi lwasama ndi mulalu ndi muzibu ebikuba byannekubiraakubira dda nze nja kukubwa ndije nkulabise so kati olw'okuba nti onumbye kati njagala nkuwa amazima mubiri okumuwa ekitiibwa tekitegeeza nti ate ye mukama wange mu byenkola muwe ekitiibwa nga producer w'akadongo kamu naye simuwa ekitiibwa ngaeyakwata 10 n'alussa ku music wange muwe ekitiibwa ng'omuntu gwe nali ntudde naye mu studio nendeeta taito naŋŋamba naye wano nteerawo ekigambo bwekiti ebyo bya bulijjo babikola si gwe oba oluyiyizi oba owabuddemu ontegedde bulungi kati bwe nkuwa ekitiibwa ate leka kulaga abantu ng'onnafuya kati mubiru balina omuze ekyamuleese okwogera ebintu ebyo ku mukutu ogulimu ab'NUP ogulimu famire yange gulimu abagenda ku mukolo gwange ku mbaga yange teyawa wadde olwataano mu mikolo gyange egyo alinganze tiyawa wadde olwataano gwenno nabeerawo ani olina byewampa wabeerawo teyamba olwataano n'okubeerawo teyakola ki saamuvunaana kuba tekyali kyakatala otegedde bulungi tekyali kyakatala kuba nange bwe yali akola okugo oba gwawedde oba gukyagera mu maaso saabiyingiramu kuba teyaŋŋamba nti gyange otegedde bulungi kakati ate ye bwajja ku budde bw'omukolo gwange mu budde bw'okuteesa ku mukutu nga tuteesa ku mukolo n'atandika lekeraawo obuyimba ebyo nze nakugamba nze kitegeeza bw'oba wankwata n'ontwala mu basajja bo ng'oyagala bampe ssente mbonve ku byennyimba nze nenvaayo neŋŋaana okukkiriza bye baagala ontegedde ayinza okumpa amaloboozi nga nzikiriza era ayinza okuŋŋa nti wasayininga wano ove ku byoyimba okuntwalayo ng'ompise
yantiisatiisa ne message nzirina tibajja kukwata era nampeeza message nti bazimuweereza ekyo kituufu nze siri kamala byonna naye gavumenti weba eyeetaaga nduga teyina ate kukubira mubiru gavumenti nze ne bweba enjagadde eddakiika 2 mu nju eyange ennonamu kuba yeyina obuyinza kyogamba erina kumala kusaba mubiru anti omukulu agamba mwatambu luli baali bagenda kukwata ngabankwatira essimu enyimba zoyimba kyogamba ye yabalemesa tebamanyi ensula yabeegayirira se ngaani nga producer yali aproducing enyimba agambe nti yali ayina ddiiro eyagala omanyi bagenda eyo ne babeera ne balaga aba gavumenti ndugga nze musobola ne bwomuwa emitwalo 5 ajja kuvaayo okitegedde oyo ffe tumutegeerera ayagala ssente kati nga bo bagenda bakola ki balaga abakulu nti oyo tumuyina nga bajjayo ssente oluusi nga bazirya abako ebikosi bingi ebikola bwe bityo bagenda mu bakulu ne batwalayo bulopozo bwabwe ne balaga nti bakola naffe olw'okuba ogenze mu studio nakkuba ekifaananyi ng'ali naawe n'alaga ennyimba nti ozirikodingira wuwe ng'alaga akumanyi ng'agenda eri mu gavumenti nga bamuwa bo balya ku NRM neffe bakaana kambaata abalya ku music esente abazijja mu banaku bannaffe tetumala gagenda mbuomala gankwata munontwala mbu bampe sente bw'aba yabintwalamu n'embigaana kati musango amponinga nga bwe bagenda okunzita alina okuyinza ku bulamu bwange nga bampa mmeka ayagala kumba mwanga ayitalifunsi bampa mmeka omanyi be batwononera music industry kati ate beekubajje nze ndikodingira wo music ate oli kunze onyononera erinnya kati enkyanaani ajja alikodingirewo oba tongobye kati wuliriza kino ze bw'abanga mu biru nkiddamu bw'aba ayagala mulabisi nja kujjayo bwiri sikwatanga ku lukumi lwa gavumenti mbuyampa sikwatanga ku 10 kiyise mu mubiru simaati n'olunaku lwe yambitanga ŋŋamba munnanga abasajja baabo baagala kukwata naŋŋamba tuba miitingi nze nagenda ng'omusajja ompulira ne we natuula mmanyiwo ne bambuuza lwaki okola ebyo ne mbaddemu ansa ze nabaddamu era navaayo nga tebaŋŋambyeko mbu tobiyimba navaayo nga tebaŋŋambyeko nti watuvumye kuba ne bwobabuuza abantuuza tebalina luyimba lwe bagamba nti watuvumye nze wali onkuddeko nga nvuma omuntu nyimba biruma bannayuganda kati kindeetera okuba omubi kinvunaanya kitegeeza mu biru ye kali kaba kakundi nga kaagala kutiisatiisa basobole okukkiriza bakobusente bo bafuneko enjawulo bayawule kati nze olw'okuba ali musajja mugumu ndowooza kyekibaluma nga nagaana okukkiriza bafune enjawulo oyagala ki kubanga ennyimba ezo ye mubiro agamba nti ekyoka zikuteeka ku bunkenke akulumirwanga mutabani wezinteeka ku bunkenke asanze mubangu byewensula kyogamba gavumenti bweba enjagala temanyi wensanga yeye gavumenti nze kenyini nze gavumenti siri munauganda gavumenti bantu bali bakozi ba gavumenti bakolera ffe gavumenti okitegedde oba abadde takimanyi ffe gavumenti kitegeeza bwe baba nga balina kunoonya nze bamanyi wensula bamanyi ebivulu byenkola bamanyiwe nebbaluwa tuzijja waabwe zikola ebivulu tebasobola kunonayo lwaki baagala okumanyira abantu bo beefuule gavumenti nga gavumenti tennabikola kyokulaba ne Museveni alabye ati abamulyamu enkwe bali ku lusigire be bajja eno ne bamufunza netugamba omusajja atufuukidde ekizibu kumbe be bamufunza omusajja mwalagaana tuddamu kuyimba nyimba yabadde ali awo mulese kirwadde kyayesmart twalagaana naye akola mu department yakutwala mwava buli kimu kiwedde nga kiwedde kuki tuliziddamu ye yagambye nti kati bwe nazizeemu yafudde awuliramu nayimbye ku mubiri smart nayimbyeko ku smart studio oluyimba ye yalukubye obunjagazaki kitegeeza bwemba nga twalagaana kati bye twalagaana byagaana byagaana mmanji waba yali ampadde olukumi lwe tutuddamu buyimba azimmanji aleeta abaazimpa bammanji nti sebo twakonsereza ffe ove ku byoyimba nze bangulirira kyekiddako anti ekiddako nze njagala mubiri waffe kulinyambirira kubanze taata wato mubulye olaba madimbuko mu bannamawulire munoonya kikuba ekibuumi nga kyemugenda nakyo naye ate ffe mutuleka eno munda
nze ndi musajja ayinza okumanyira nze neerabira nti n'abantulako aba bamanyidde kuba musamize mumanyi mugambe nga tannamanyira ndugga amanyire ategeere abantula ku mutwe baaba atabaala ajja kufuna obuzibu atandika okugamba omusajja yanduka nga simuloganga ebyaddala nze bwe mba ndi mulevu egamba omuntu nti olina olubuto lwa mwana mulezi nga lwa mwezi gumu ate n'amuzaala mba sisobola kumanyirwa bantu ngaabo bw'aba ntabaala ategeere nti atabadde abo abampa obuyinza n'amaanyi agafuna erinnya mu nsi buli omu alifuna mubuze bukyayigaafa baali bambuliddeko nga nkuta oluyimba ntutte ku leediyo nali negayiriddeko mu biru nti kuba oluyimba lwange ku leediyo gyokola siri serebu kitegeeza abanjagala be batambuza ennyimba zange so si mubiru si leediyo si tivi nze sikyakolera nkolera bannayuganda akati bw'aba ayagala okuzanyira kuli Nyandugga ategeere ki kyenzito zitampita bana bakadonkamu be bazze bamanyira bazanyirako ennyimba zinogerako madeziku ate enkomaddi ng'eggwanga literedde kyogamba tuli bulungi bweyagala nkugambe nti Museveni webale kufuga nga abange basula njala nga benyimbira babasenze mu ntobazi kanso yennyini ebawa olukusa oluzimba mu ntobazi yebasenda n'ebyabwe n'ebitwala okitegedde kati ate nze nzije osenze omuntu mu lutobazi ate oyo gwosenze gwe ŋŋenda okutimbira ekipande mugambe sasula mutwala anaakusasula asula bweru abantu babe n'amagezi nze sisobola kuba musanyufu nga benyimbira si basanyufu kitegeeza nze bwe mba siri musanyufu ne gwe nyimbira si musanyufu kati oyagala nkuyimbire nti sebo laava enyuma tuli mu laavu ng'eka basulanjala tuli mu laavu ng'emisolo gitulemesezza okukola mu biro yandibadde ayogera ku gavumenti ti munnange emisolo gitususseeko mutugobye mu music bo batulinda mu studio tuzijjewa ssente za studio zaabwe nga neeno gye tukolera ebivulu tetukyabifissaako emisolo gyaso babiri n'amagezi balowooze ku industry tuli mu kulwanirira bannayuganda mwe mukola studio mulya ssente zibasanga ku ntebe ya studio neffe ababaleetera ssente tuyita mu bulumi okuzikuŋŋaanya mu bivulu bubaka kyobusembereko eri abawagizi bange nze ndi muyimbi wa uganda nyimbira bawagizi bange ebibaluma bitu gavumenti ebimanya nyimbira ebyo ebibasanyusa mbajjeko stress nyimbira ebyo ebibanakuwaza ate nenyimba ebibasomesa bategeere ensi yabwe badde ku nnono basobole okutereera okitegedde bulungi kati saagala muntu addamu kwewaŋŋamya kweyita kasibande nga talina muguwa mu ndugga oyo awulira nga yali akutte ku ssente za gavumenti n'azireeta mu ndugga va mu byoyimba aleete obutambi kuba wano nyina n'abayimbi bemuyita ab'NUP ng'ate obutambi nabulabako nga bazibawo nga balya kati nze baleete obutambi nja kubaswaza mbaggireyo n'empapula ze nnina nga bagenda ne bajjayo ssente mu linnya lyange empapula ne zirinkinga ne zituuka ebbali nga togamba nti abakulu ebibbo bakimanyi bakutereza dda ate era bamanyi mbundi musanyufu mbu bampadda ssente zaabwe naye nga gwe baliko bali bazimbya mbuto zaabwe omanyi ze nafuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi buli afunako erinnya Ndugga nga dduka oyo Ndugga mulina omanyi bo bafaani gwe banoonyere obira nti Ndugga tumwetaaga nga bazimbye obubuto bagenda batwalayo propose Ndugga tumulina kakati nekisembayo ensonga enkulu nnyo ate giteekeyo bagitegeere bannayuganda abawagizi bange famire yange mikwano gyange ate ne mukyala wange akantu kano akatereke nnyo kubanga Tamale yafudde naye byazaayogera muze mubiwulira omuntu nga mubiru simaati bw'avaayo n'akola statement nti bannange omusajja oyo nnumirirwa bulamu bwe baleme mutta aleme kufa kitegeeza abaamanyi abaagala okutta okitegedde singa nkeera enkya ne mulandi Ndugga afudde ebyekisirusiru biri musookeranga ku musajja oyo mubiru ate kati nze ŋŋamba ekyo omuntu waviirayo nagamba nze munnange va ku byoyimba saagala ofe nnumirirwa obulamu bwo kitegeeza abaamanyi abaagala okutta kuba gwe atabamanyi ogamba oti ati ŋŋenda kufa bye nayimbye navumyana gwe kirwadde kya yero navumyana yava eyagambe nakugaana okuyimba ebyo waŋŋaana ngaani atawo okiganye ekyokuneddira fumbe yeddira ki ebyo byemusembezaayo mumugambe abantu embanga temunafulumya bigambo nga mubiru simaati tankulangako nga nyombye naye simuvumangako muwe ekitiibwa naye yantankudde
bw'addangamu n'akola statement nga zino ez'ekisiru mumanyanga nti ayinamu ekitali kituufu. Bw'abanga ssente ze zimwogeza bino nga ye azirya, nze nina ennaku yange ndya ku bawagizi bange, ssente zijja mu bulumi. Ye gy'azijja bw'abanga be bamugamba nti omusajja tujja mutta mugambe nga ye gwe basindika nzikakkanye. Ategeere talina buyinza bunzikakkanya. Wabula ekiyinza okunzikakkanya ggwanga kutereera, nze kuba bulungi, famire yange kuba bulungi, bawagizi bange kuba bulungi.